Mukyala yanzija wano n'atwala lubaga wali mu maka ge nsabe. Naŋŋamba omwami taliiwo naye gwe jangu onsabire. Ewaka waliwo ebizibu bingi nnyo, ebintu ebikoona, amaka tegateredde. Ne mugamba bw'anaakomawo. Atagenda oli bw'agenda aba agenze. Ekyo nno kyanjigiriza. Ne ŋŋamba munnange jangu omperekereko. Ne tugenda ewaka. Anyumiza n'aŋŋamba Musumba nga bw'ozze n'amafuta bwe tunaaba tumaze okusaba nga bw'ataliiwo ne ku kitanda ojja kugenda ongiireko amafuta. Bakyala kiki kyo? Nga bw'ozze n'amafuta ne ku kitanda ojja kugenda oganjiireko. Naye nze simanyi na kumanya olumu genda yange ntuuka akaseera n'engityamuko. Because how could you? Nga okimanyi bulungi nti bbawo mukambwe kubanga ye omukyalo ono mu kutwala pasita Buyungo we yamanyirawo bbawe mukambwe naye nga yeesigamye ku kirimba olw'okubanga bbawe taliiwo. What if the husband comes back? Akubulidde obudde bwakomawo. Nze bannange ne bwe bagamba nti ebintu bya Katonda byakuwaguza mukwano, byakuwaguza, byakwewaayo. Kwegamba bano abasajja ababuulira enjiri bambi bayita mu bizibu ebikemo bingi era woba toyina Katonda. Kino kye bayita okukemebwa. Omuntu akukema n'akujja ku mulamwa within no minute nga wavudde dda ku mulamwa. Now look at this. Woba toli musajja ng'oyambadde maanyi, nga toli mu Katonda, nga toli mu mwoyo. Abakyala mwekoze bintu kituufu naye katubasabire. So kambawe Pastor Buyungo atubuulire engeri yayiwa amafuta ku kitanda ky'omukyala anti nga bbawe taliiwo. Mukyala yanzija wano n'atwala lubaga wali mu maka ge nsabe. Naŋŋamba omwami taliiwo naye gwe jangu onsabire. Ewaka waliwo ebizibu bingi nnyo, ebintu ebikoona, amaka tegateredde. Ne mugamba bw'anaakomawo. Atagenda oli bw'agenda aba agenze. Ekyo nno kyanjigiriza. Ne ŋŋamba munnange jangu omperekereko. Ne tugenda ewaka. Anyumiza n'aŋŋamba Musumba nga bw'ozze n'amafuta bwe tunaaba tumaze okusaba nga bw'ataliiwo ne ku kitanda ojja kugenda ongiireko amafuta. N'agamba ne mugamba nja gateeka mu ngalo zo ggwe ogendeyo ogateekeyo. Tuba tukyanyumya tutinga emmotoka eyingirawo. Ab'omu nnyumba bonna wuuyazze ne ngamba Katonda wange bano we bamutiiridde ababeera naye. Wuuyazze. Kwaliko omwana omulenzi naye nga ye yeetegese tulwanirira. Taata wa mumanyi. Musajja n'asanga n'alaba akamotoka akapaakinze ewaka. Ewuwe tewakyaliwa muntu. Kuba oliraanye omukyalo oyo mwebaze omugambe weebale kufumba. Onoomukwasiza oyo oba gy'ava naye bw'atyo anaasiimirayo abakyala bafumba. Ewuwe tewakyalayo kintu n'eki. Kati yeekanga emmotoka. Ye alaba mujoozaani yazze ewaka kisooka tebaamugamba nti wali yazze. Ekyokubiri ewuwe tewajja mmotoka. Omulenzi n'atambula. Ngenda okulya ng'ali mu kisenge agamba mami tukoze tutya. Tetuufulume. Nempita munnange ne mugamba gwe gundi weeyongere wano. Gwe naleese agumira ku nze. Nze nange neegumya bwegumya. Mwoyo Mutukuvu tutandise okwewonga mu musaayi gwa Yesu. Nempulira olujinga ggulawo ng'alugalaba bba. Omulenzi n'avaayo n'agenda n'amutomera. N'amubuuza bani abazze abali awaka. Oluggi lw'emiryango tebatera dduggula.
omusajja yeebuuza ani bwani gwe bagguliddewo oluggi ate mu byonna yandibadde omulala ng'omusajja musiraamu. Omwana nengempulira ng'agamba dadi nkwegayiridde oba yamwegayiriranga kye ng'amwetolera kisimanyi neŋŋamba lubaze. Omusajja bwe yajja n'ayingira mu kisenge eri emmanju yayitawo buyisi teyatubuuza n'alinnya amadaala ku kalina waggulu n'ayoola ebitiiyo by'omusenyu nga wabiyiwa ku mmotoka ng'ayogera ekigambo kimu ne mmalanva eno bajja kundaba. Omukyala oba yayesibira mu kisenge mu ddiiro nga tulimu ffekka bwe tuti ne bayibuli yaffe. Gw'omuntu omulaba atudde awo naye gy'ava munyenye munno mugambe gy'ova weebale kutambula kujja wano weebale kutambula. Omulenzi nga yazannya paati dadi watambulira oba yali agenda kasuka kitiiyo kikube ku ndabibwamu omwana n'amugamba dadi tokukikola dadi. Musajja n'awuluguma tutayiminga tuti tuwulira avaayo bw'ati nzija ne mbasanga ffe wano ne tudduka. Nayiga ekintu kimu sigenda wantu ne paakinga ng'emmotoka etunudde eri etunula simanyira mwoyo we yaŋŋamba feesinga mu geeti bwoti maama twayingira emmotoka nakuula emmotoka simanyi kye yabakola saddamu nakukiwuliriza kye yabakola n'enziruka ewantu. Ebyo mbibuulira ababuulizi b'enjiri mwegendereza. Ddala baasuza mu nnyumba erimu emizimu. Twali mbalala eyo tugenze kuweereza. Mukyala n'agambira ddala nti Musumba nakutegekedde eyo luumu gy'ogenda osulamu. Abakyala n'abategekedde neŋŋamba kituufu. Ekiro mpulira obukalabanda ndaba akasajja akayingire. Omanyi okwebaka nga toloota naye ng'olinga agirawo ati naye ng'olaba akasajja kayingira. Eri waliyo abaweereza bannange nga bagamba naffe tuli eno ebintu bikoona. Bwe nkagoba nga ndaba nga akagenda eri ewa bannange mba nga alinga ddawo nga nkalaba kasoosaayo ate kugulu. Tuzuukuka ekiro mpita bannange tukuŋŋaanye. Omukyala ng'atugamba nti Musumba twategese olukuŋŋaana luno naye ensonga yabadde enkulu yeeyo mulyose nammwe ne mukyerabirako tetwakibagambye naye ekyo ekisenga oyo mwasulidde eddala omwo ekyo naffe byatugobamu ebintu byabagobamu ate ffe batwaliddemu. Ne mugamba lwaki tewasoose tugamba ne tukwata essaala. Twandisoose ne tukisabira ne tukisulamu ne tukwata essaala kati ekyakayambanga akantu kano akaali kaleeta okugulu ndowooza bino bye tujja twewaddeyo nga ndowooza kasinziira kakole katya. Nensula nga ntunula buli wembeera nga azibiza bwe nti ndaba kagulu k'akantu kakola katya. Kama yebazibwe. Ne tukwata essaala ne tugamba kati awo tusaba kinga nnyumba gy'otutaddemu ogimanye erimu obutambula bukuba obukalabanda otwalira kwebaka twandisuze tukwata ssaala ebintu ne bigendera ddala era tetwaddamu kwebaka ne tusabira ddala ebintu ne bisobola okukola bitya okuvaamu. Oli akutwala takubuulira agala obeera otuuke ng'omeggana n'ekintu agambe naawe kiwuliremu nange kyantuuyanya dda. Waliwo wano abantu benjagala batandikibweko kye bayita omukisa. Tonna ntegeera ne bwe mmalira wano naye nga nkunnyonnyodde akantu katono nkategedde kinaakuwa omukisa. Waliwo wano abantu ng'omukisa gw'oyita omukisa tonna gutuukamu. Oli mu mukisa gwa maamawo gwa mugandawo gwa kkojjaawo. Waliwo kye bayita omukisa ogulina okufubutukamu. Gutandike nga mukisa gugwo Saala, mukisa gugwo Jeeni, mukisa gugwo Toomu nga mukisa gugwo.
nga ne bw'otunula eri teryagwina wabula guzaaliddwa ggwe. Oba oli wa buwala oba oli wa bulenzi, oyina omukisa gwo nga ggwe. Oba babazaala abaana bangi oba batono, waliwo ekikyo nga ggwe. Kati waliwo ebyawandiikibwa ebimu ebikuteekateeka okuyimirira nga ggwe, nga totunuulira ono, totunuulira oli, totunuulira ani, naye nga Katonda akwetaaga nga ggwe. Oba oyita mu muliro, oba oyita mu nnyanja, oba oyitawa wonna, nga kiri ekintu kimu teri kigenda kutta paka ng'omukisa gwo gulabisiddwa mu linnya ly'ani? Lya Yesu. Be bantu benjogerako kaakati. Kubanga guno mwaka gwa kulabisibwa, ojja kitegeera lwa mpaka mu linnya lya Mukama. Kino ekyawandiikibwa kinkwatako, Matayo 10 olunyiro lwa 34 kuva ku lwa 39. Tuli mu njiri ya Matayo essula 10 olunyiro lwa 34. Temulowooza nti najja kuleeta mirembe ku nsi. Awo ekyo ekyawandiikibwa bw'okisoma ku crusade teri alokoka. Temulowooza nti najja kuleeta mirembe ku nsi. Okiwulira ekyawandiikibwa ekyo? Ani akyogera? Yesu. Ani akyogera? Yesu. Bwe bakyogera ku crusade nga bagitandise, oyinza okuyingira mu bizibu ebyo, onoonya mirembe. Ate oli aleese, temulowooza nti najja kuleeta mirembe ku nsi. Najja kukola ki? Gena. Sajja kuleeta mirembe. Wabula ekitala. Wabula ekitala. Kulwana, kwata kyambe. Omukisa gwo nga tegunnalabisibwa, waliwo woogenda okufuuka ekitala. Ng'oli mulwanyi ajja kuleeta kitala. Ayina kyayagala okubaaga, akyawule, atuuse waakutuusa basobole okulaba Katonda wo na kikyali.